Sebo. Dendo no mukazi gotomedde oba omuso ja mutwala. Oba omuso ja mutwala. Olabika osaaga. Agenda kuduka masaba. Masaba ajja kuduka nawe. Ajja kutwala masaba gwe. Ajja kutwala ku polisi. Parking awo omukazi gotomedde yanguwa. Aizo kuduka ne masaba na Sebo tutuva ku motoka ene jetebedde omuntu. Nyabo. There is a country in Africa that is being run like a family business. There is a country in Africa that has a president with brain sickness. Uganda. Real criminals are running the government. For how long will you sit and watch your shilling become weaker and weaker? For how long will the poor continue being poor and the rich richer? Liolira bigambo nga bino n'osirikireyo beerolidde mu nsi y'olukwe. Bangi bannaffe bazze battibwa nga batomerwa emmotoka zino okugeza nga Rita Nabukenya naye ne watabaawo bwenkanya. Mukavuyo kano wayo munnamuli w'omukutu gwa Top TV akubiddwa abasajja bano ne waya solido era ddusiddwa mu ddwaliro. Buli lwolowooza nga nti oli bulungi nga tonnaba kulowooza ku munno kyali oba olidde mu nsi y'olukwe. Ampuliriza olunaku olwaleero ogenda kulira ebigambo ebinene nnyo ampuliriza. Kyokka ng'ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ku bigambo bino bangi bannayuganda abaabivaako edda. Kyokka ng'ekisinga okubeera nga kiruma nti ensi yaffe egenda tugiraba tugiziika tugiraba kakati nowulira ebigambo. Olunaku olwaleero omusajja ono gw'olaba ampuliriza amazeeko bannayuganda ebyewungula, amazeeko ensi yonna ebyewungula. Oyo gw'olaba mu katambi oyo ebigambo byayogedde mukwano gwange ampuliriza toyinza kubiwulira n'osigala ng'oli kyekimu. Kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ate omusajja ono si munnayuganda. Kaakati nno bangi bannayuganda abawulira ebigambo nga bino nga tubyogera olw'okuba bafuna kasente bannaffe ne baziba amatu bwe batyo ne batunga n'emimwa ne bagaana okwogera ku ebyo ebiruma abantu. Kaakati nno omusajja ampuliriza aleese bwino ono okuva mu myaka gya 1962 mpaka nakati Mwami Museveni engeri gy'afuzeemu Uganda. Oyinza okubeera n'oga nti omusajja ono ebigambo bino yabijjeewa okusinziira ku bigenda maaso mu Uganda. Kati essaawa ampuliriza Mwami Museveni naye kennyini mu bigambo bye atuyana zikala kubanga wano wetulaga wandi awakambwe nnyo kino kyalabye takirabangako era bingi ebigenda maaso byogenda okubeera nga olaba byobadde tolabangako. Kaakati nno n'akalulu ke kawempe byakabaddemu ku nomination byonna mwabitegedde sagala kubeera nga mbiddamu. Kansona Lukola yakwatiddwa ate oluvannyuma n'ateebwa ye yekka omuntu eyakwatiddwa tewali mbaka mulala n'omu yakwatiddwa kuba yagaliza ekifo ekyo. Kaakati nno free all political prisoners mu Uganda. Museveni must go embeera eriwo yokka kubanga bannayuganda bangi abawambibwa enkya n'eggulo kyokka bano ne babulwako omuntu ayamba. Bino byonna nga bigenda maaso abandi badde bakwasa empisa abandi badde bakwasa amateeka ate bennyini be bagenze maaso n'okukuma omuliro mu bikolwa nga bino eby'okutulugunya bannayuganda. Kakati nno nze Eke Master nja kukusaba n'obwombeefu nga sina kutwala mu katambi kano kennyini video jimpere ekigalo kubanga bulooji w'ekigalo oba ogisindisa okutalaga ensi yonna. Ate embeebaza nnyo baana mmwe mwenna abali mu kyondo kya Buwarabu abali e Bulaaya, America, Europe mwebale nnyo omulimu gwe mukola gwa ttendo nnyo. Kaakati batusindikamu ne data kye mukola ky'amaanyi nnyo. Twongera Katonda abatuwere omukisa ogutaliiko buyinike. Kati ebigambo bino njagala osooka obiwulire butereevu nnyo nga tulina omulongoosa omuluuta nsozi akuvumula endwadde akwonya ebizibu byonna ono amala buli kimu. Kaakati ennamba yeeyo tusimbudde bwetti. There is a country in Africa that is being run like a family business. There is a country in Africa that has a president with brain sickness. Uganda. Real criminals are running the government. For how long will you sit and watch your shilling become weaker and weaker? For how long will the poor continue being poor and the rich richer? For how long will you be denied your freedom of speech, Uganda? For how long will innocent Ugandans be arrested and prosecuted without following the law, Uganda? Why allow your children to study leadership courses in school if one person will stay in power for over 40 years?
I hear your country is fertile. Use that fertilizer to grow a brain and fight for your country, Ugandans. Have you forgotten you're the pearl of Africa? Have you forgotten you are the source of River Nile? Have you forgotten your beautiful nature, diverse landscapes and mountains that attract tourists? Have you forgotten you are the only country in Africa that is blessed with beautiful mountain gorillas and chimpanzees? Then why do you allow yourself to be run like a small village, Uganda? Why do you allow one person to dictate you for almost half a century, Uganda? Do you mean Besigye or Bobby Wine can't lead you, Uganda? This is your wake-up call, Uganda. This is your time to wake up, Uganda. This is your time to change leadership and elect a different person, Uganda. This is your time to claim your democratic rights, Uganda. This is your time to claim your freedom, Uganda. This is your time to stand up and fight oppression, Uganda. You have cried for long, Uganda. They have mistreated you for long, Uganda. You deserve to be happy, Uganda. A time is coming when your fertile, rich land will benefit all Uganda. A time is coming when you will be recognized as the most developed country in Africa, Uganda. A time is coming, and that time is now, Uganda. Wake up, Uganda. Don't sleep anymore, Uganda. You've slept for long, Uganda. Uganda, Uganda, you don't even know your potential, Uganda. Uganda, you have all it takes to have a monster economy, Uganda. Uganda, this is your time, Uganda. Don't sleep anymore, Uganda. You've slept for long, Uganda. Uganda, Uganda, you don't even know your potential, Uganda. Uganda, you have all it takes to have a monster economy, Uganda. Uganda, this is your time, Uganda. This is the time, Uganda. Don't sleep anymore, Uganda. Okulinyirira eddembe ly'abantu nga bw'olabye munnamawulire oyo owa Top TV eyakubiddwa waya z'amasannyalaze naye ng'ayambadde ebiraga nti akwata mawulire akavalinga mawulire era ng'abyambadde bulungi nnyo wabula TV zino ezimu kati nga bw'olaba zi Top TV ezo ze TV ezimu eziriko ddala abantu betugambe enkya n'eggulo nti bannange tukwatire wamu ebintu nga bino ensi yaffe ng'etwalibwa abantu bano bakwata mawulire gali ebiseera ebisinga aganyigiriza omuntu wa wansi kaakati era ne bagasudiyana nnyo kati olunaku olwajjo oyo yakubiddwa ejo emiggo n'oyo omukyala ampuliriza babadde wa kanso Nalukoola wali e Kawempe omukyala ono wa NUP ate munnamawulire oli akolera TV kaakati nno bano abasajja nkugambye balya ne balirako n'abaana baabwe era bw'onoddeyo n'olowooza nti nze nkolera basajja ennungi tezekya bbiri olunaku lugenda kukyanga naawe okabatwawa nga entulege ng'olinga ffe bennyini oba oliawo abakabakati nkubanga ennungi tezekya bbiri olwaleero lwange enkya lujja kubeera lw'omukwano gwange mpuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso okutulugunya bannayuganda okubakabya Kayirigombe n'okulinyirira eddembe lyabwe wali mu parliament kyabadde kifumba mutuku mwenna mumanyi omukyalo ono amayiddwa nga Robina Nabbanja Musafiri ono y'omu ku bakyala abaawozanga Museveni tatuyambye Museveni talina kyakoze naye olwamuvuubika omugaati mu kamwa kaakati ono ebikyamu tasobola kubeera nga abiraba yadde eddakiika n'emu era avaayo ne mu parliament n'avumirira loopu oba leader of opposition ow'ekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi ono olunaku olwajjo Katonda ebifuba bibabugume ng'agamba mbu Honorable Joel Ssenyonyi buli lwajja ku fulo ya parliament avumirira ebikyamu ebikolebwa gavumenti era omukyalo ono y'omu ku baavaayo ne bagamba nti abasibe ba Nuupu abamu ffe twabawamba ffe tubalina ba John Bosco Kibalama ffe tubalina kaakati wayita ennaku bbiri ate ono ebigambo bino n'abyegaana ng'amaze okukakasa nti butereevu nnyo gavumenti ye yakwata omusajja ono ekyebuuzibwa omusajja ono yattibwa omusajja ono yalagawa kati omukazi
omukazi ono y'omu kubavaayo ampuliriza n'abeera nga ayogera ebitakwatagana enkya n'eggulu kugamba nti yavuddeyo na ebyo ebigenda mu maaso n'agamba nti bituufu nnyo nti Joel Ssenyonyi Honorable Lopu bye yabadde ayogera ku Parliament ebyokubeera nga ofiisi za Nuupu zaalumbibwa mbu tebiriiyo era omukazi ono yeegattako ne Speaker Anita Among ne basobola okubeera nga oba oliawo banyigiriza eddembe lya bannayuganda olw'okuba nga bo bali mu comfort zone bannaffe bali mu SC emmotoka batambula endabiramu ziri waggulu amafuta banyaga bwerere we basula wa bwerere omusala gwa bwerere abaana baabwe basomera bwerere kaakati ffe abantu abawansi ne twongera okukaaba ne twongera okusafalinga n'okubonabona ku lw'ensi yaffe kati bino byonna ebigembo nga bigenda mu maaso njaga nnyo nsooke nkutwala butereevu nnyo ampuliriza wadde abakyala bano boogera ebigambo bino wadde ebigambo bino byonna weebiri naye tayimu egenda kutuuka oba oliawo kano kalinga kalowoozo okubeera nga babajjukiza nti bangi abaali mu bifo bibalimu naye ng'essaawa zino kugambye tebakyabirimu bangi abalowoozanga nti buli kimu kiri bulungi naye ng'essaawa zino nabo bakwabatwawa nga entulege nga ffe bennyini abantu abawansi so ebigambo bino tubikola ne tubikuwa osobole okubeera nga naawe omanya ensi yowa weeri weevudde naawe weeyolekedde naddala 2026 nga tugenda mu kalulu kaakati nno ebyokuwamba abantu nga bikyagenda mu maaso enkya n'eggulu waliwo n'omulala yawambiddwa ampuliriza erinnya ndyerabidde katono nnyo mu maaso awo nja kulijjukira ndikuwe koli muledi munnaffe wa NUP yawambiddwa olunaku lw'eggulu wali eri ekawempe kati biri byonna nga bigenda mu maaso njagala nsooke kukomyewo katono nnyo wano ku gurawundi nkulaga ebigambo bino nti Robinah Nabbanja Musafiri bino byonna byoyogera ampuliriza olunaku lugenda kukya ate obisasulire kakati nno bw'obanga olumirirwa ensi yo mukwano gwange njagala nsooke nkuwa akatambi kano njagala nsooke nkuwa ebigambo bino eyabyogera oba eyabyogedde mwana muto ddala naye nga bw'owulira ebigambo bino naawe osigala omunyenyeza mutwe kye tubagamba enkya n'eggulu nti Uganda kati yakyuka ebyokwoza nti basajja bakulu simanyi bakazi bakulu be bategerera Uganda ebyo byavaawo dda gwe ne bw'okola diversion efaanana etya ensi ebeekulaba ne bw'osiiga ettoomi ekituufu ensi ebeekulaba tetukyalimbibwa kaŋŋende mu katambi okawulire n'otunuulira Nabbanja gwe omukazi omukulu Kulupu byayogedde mu Parliament kiriwo ekikyamu omuntu okugamba nti mujje mukole research nga wendi kati leero bawandisizza abantu naye abalala tebabakutteeko wabula aba NUP babalemesezza gye bagenda omubaka waffe bamusisesise bakoze buli kimu bakubye abantu bakoze eki naye olubitwala mu Parliament nga Nabbanja oleeta amabeere agakusinga obunene ng'oyasaamiriro jja waneeno wenna weewuuba simanyi tewayambadde na mpale ng'omanyira lupu waffe simanyi biki simanyi biki Nabbanja okyalina omusango gw'okkubanja kibalama ensi yaffe evunda eggwawo lw'okuba ebikazimu omutategeera ensi yaffe eggwawo lwakuba bantu mmwe ensi yaffe singa teriimu bantu nga mmwe omweyagaliza mwekka omufa mu nsawo zammwe singa eno ensi eri bulungi naye olw'okuba nga kiriwo oli mwe tekibakwatako natunuulidde Speaker kagamba mbu tagenda kukkiriza abantu b'eggundi okujja abakadde oba kubapale dwe doyagala babagobe Speaker bagambye gwotegeera abantu b'etteeso bonna gw'obategeerera bane bantu mmwe bannange bantu mmwe bannange mutukaabya amaziga gwe Nabbanja kati lupu wakeera ku makya nayogera ku bintu byemukoze ku bantu b'NUP lwaki ab'ebibiina ebirala temubibakozeeko naye ab'NUP mubadde mumulemeseza amalirizo okwewandiisa bamaze okuyitamu era mumulemeseza buli kimu ne mutuuka n'okkuba abantu lwaki abalala bo temubasazeeko bane bantu mwe temutusuubira nti eno ensi yammwe mweka bannange tukooye wallahi tukooye Nabbanja nga temunnayogera musooke mulowooze bakazi mmwe Nabbanja oyagala toyagala ojja kutuwa kibalama one day one time ojja kutuwa kibalama oyagala toyagala ketonye kagwake lugenda ku kyolunaku olumu nga Nabbanja temukyalimu ebyo ebifo bye mulimu gwe Speaker owoza mbu abantu beggundi ne Kadaga yaliwaawo wootudde yaliwo naye yavaawo bantu mwe lugenda ku kyolunaku lumu nga temukyaliwe mulinga ne Museveni taliwo abawaga mufesinge bannayuganda face by face musasulire gino emisayi gy'abaana egiyiyika buli lunaku mujja kubisasulira bantu mmwe mujja kubisasulira Nabbanja ojja kusasulira kino
Nabbanja ojja kusasulira emisayi gy'abaana mboni my presence. Who are you Nabbanja? Chogezaako oli kiggwe Uganda. Lupu waffe ayogera mboni ni my presence. Gwani Nabbanja oli ki? Nabbanja tukumanyi ng'omutemu eyatta Kibalama. Tukumanyi ng'omuntu eyabuzaawo Kibalama. Bantu mwete mutujja busungu ku mitima. Abaana bafa abaggwawo mwe muli eri musanyuka. Wanudde one time kijja kubeera nga kiri mu family ezizammwe. Lunaku lumu lugenda kukyanga abaana bamwe basasulira kino. Abaana bamwe bajja sasulira emisayi gy'abaana Uganda egiyika. Mujja kusasulira amaziga g'abaana Uganda bantu mmwe. Kakati nno nze mbeera mbagamba enkya n'eggulu nti buli lweweewa ekitiibwa ensi egenda kikuwa naawe okyeyagaliremu. Wabula buli lwogezaako obuteewa kitiibwa olwo emberebere egenda kwonoonekera, emberebere egenda kutabukira. Naye yandikuwadde ekitiibwa agenda kubeera nga akuyisa mbuyisa maaso olwo akutwale ng'ekitagasa ng'ekitalina mugaso. Ampuliriza mu nsi yaffe eno Uganda, buli lwogezaako okukola ekirungi osasulwa kirungi, naye buli lwokola ekibi ate era osasulwa kibi. Kaakati nno n'omukyalo ono Nabbanja abaana batandise okumuyisaamu eggaali olw'ebyo byagenda nga leremboka nabyo nti ye nga lead of business government business tasobola kubeera nga atunda butunuzi mbu abantu oludde oluvuganya gavumenti nga basiga gavumenti ye enziro. Kyokka ng'ebigenda mu maaso byonna ensi bimanyi butereevu nnyo era tubiraba nti ekiwamba abantu okutulugunya abantu nga muno mulimu n'okubatta bigenda mu maaso wadde nga ffe tukyasirise, naye nga byonna tewali tubiraba bulungi nnyo wadde nga bano bakozesa maanyi. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso bampuuga babeedi bwanika n'abantu bafaanaganako ng'abo baavaayo ne basala eddiro ne bakola ogubiina ogwa Democratic Alliance n'olunaku lw'eggulo bakuŋŋaanyiza yawo abantu ntwawo ne babakubye boogera. Kaakati nno bwina amaze okuzuuka ng'abantu bano ekyabajja mu NUP bw'okiwulira okwata ne ku mumwa era bw'okiwulira weewuunya n'okwewuunya nti abasajja bano nga twabawona. Mukama Katonda nga yatuyamba n'atuzibula amaaso n'atubikkula amaaso n'atulaga ebirungi ebigenda mu maaso mu nsi yaffe, n'atulaga ensolima, n'atulaga enkwezenge, n'atulaga ababi abaatulimu abo abatayagalizanga nsi yaffe kugenda mu maaso olw'okubanga bo baayinanga bye beeyagaliza ebyabwe nga bo nga abantu. Kati njagala nkuwa ebigambo bino ampuliriza ogenda kwewuunya era olaba akatambi kano nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo musajja wa njawulo nnyo. Oba oyagala oba toyagala bino oba olina okubikkiriza. Bw'otabikkiriza ensi ejja kutwala ekuteeke weekwagala era otuuke ku levo yo gwe alowooza nti oli w'amaanyi okakkane paka kutuuka ku ttaka ng'ensi ekutadde mu levo yo w'olina okubeera. Njagala nnyo tunulira akatambi kano, njagala nnyo owuliriza ebigambo bino wadde ng'oba oli abamu tebigenda basanyusa naye nga ge mazima amatuufu gennyini g'olina okubeera ng'owulira era g'olina okubeera nga otegeera kubanga geega agaliwo. Ampuliriza geega amazima gennyini agaliwo amatuufu g'olina okubeera nga otegeera. Nze Eke Master njagala okuddamu okwanjula omusajja ameddwa nga omulongoosa omuluutansozi n'agamba nti onaavumula buli ndwadde eya buli kkala. Abali e Bulaaya bawaka ofa kasooba bagamba nti Eke TV Media Uganda ne bw'oba oli Uganda buli kimu kiba kiwedde nkwegadde ennamba yeeyo ku WhatsApp ne ku direct call mukooneko. Bwewetegereza vidiyo eno osobola okutegeera lwaki abantu nga General Reiso bano ba Franka Gashumba simanya Balubega Mukaaku ono w'ekiwaatule bwana Bebekulu Akina Kamiliyoni bano ba Edikenzo ani awo waliwo abantu ntwaba balala waliwo kana akasajja ke bayita Kakabanda bano ba Muhammad Nsereko bagenda ne balowooza nti engeri gye bali bakulu be balina okufuna bino ebitiibwa. You see, it is very bad obutamanya mukamaawo. Ate neeyongedde okutegeera lwaki Mathias Mpuuga yali tasobola kubeera mu kifo kino. Because look, buli wotalimanya mukamaawo togenda kuwangaala, ekyo kijje ku nze. Nti some of us naffe mutulaba tulina amatanta naye waliwo omuntu akubira essimu n'akubuuza Bashi, where are you? Nti I'm home, I need you here. Nti right now bobo badde olina byokola byonna n'obireka n'ogenda ku ofiisi. Okitegeera omuntu yenna alina okumanya mukamaawo, whether mukamaawo omusinga emyaka, omusinga ebitabo, omusinga simanya okutegeera. Bino si bya myaka, bino si bya bukulu, bino si bya kusoma. It is God given. Katonda yagaba ebitiibwa era kyovula abaana bano nga basennyonyi bakyasavinga nnyo. Ndowooza omulabye alina okuwa ekitiibwa not until oli wakkiriza nti nja sobola kyekolera oba naayita addirira mu bitiibwa kye bayita protocol observed.
kati abantu nga Mathias Mpuuga abasajja bomu Jenkaaga babeera bazibu nnyo aba basajja bomu Jataano bazibu tebafugika generation eyekyasa ekyabirimu ekimu eraze General Museveni nti ne bwatetenkanya ebifaanana bitya baba bamulaba ne bwagezaako okubeera nga abikkirira buli kimu baba bamulaba ne bwagezaako okukyusa emyaka abaana bamulaba ne bwagezaako okubeera ng'ono agezaako okulaba nti ateekawo mu demokrasiya ensi esigala emulaba nti kakati wano olimba kakati wano olimba kakati wano owuddiisa kati bino byonna bigenda mu maaso ekimu ku biraze ensi nti abasajja bano tebaagala Uganda bye bino buli lw'olaba nga opposition ng'eri organized kiba kitegeeza nti gavumenti eba egenda kugenda kyova olaba nga kigambwa mbu mwami Museveni bukya Bobi Wine ajja akozesezza obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi bw'abadde takozesangawo ku munnabyabufuzi omulala yenna mu ggwanga Uganda okubeera ng'ono awaayo ensimbi zino ez'omuwi w'omusolo agulirira abantu babeere nga bava ku muntu oyo amuvuganya kyeraga lwatu nnyo nti Bobi Wine President Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti yekka akyazze nga mutuufu okuwaganya regimu eya mwami Museveni abasigadde bonna mwami Museveni taboononerangako yadde siringisi 10 ekya Uganda njagala olabe ensimbi zokka ze bayiye mu security njagala olabe ensimbi zokka ze bayiye mu bayimbi njagala olabe ensimbi ze baba promota obuwumbi n'obuwumbi okugezaako okukwata abantu babajje ku Bobi Wine njagala ojjukire ssente ze bawanga Brian White ebisawo n'ebisawo ampuliriza okusobola okulwanyisa Bobi Wine njagala ojjukire ssente ze bawanga Sipapa okulwanyisa Bobi Wine kakati bino byonna bikulaga nti omusajja asula atunula amusuza nga atunula muntu omu Bobi Wine kitegeeza nti kubano babeesije babeerangawo naye ng'omusajja tateekamu yadde n'ekikumi nga kino kyali kimaze okubeera nga kiraga butereevu nnyo nti abantu bano bakoleranga mwami Museveni oba oliawo kyova olabanga abantu bagamba na bino ebigenda maaso ebyabeesije ebyokubeera mu kkomera byonna kiwaani ekiwedde emirimu ono yenna Katemba okugezaako mbu okuza Dr. Besigye mawulire ne mu kalulu kali ketugenda mu 2026 abantu bagaana okwogera ku Bobi kubanga bakimanyi nti amaanyi Bobi gayina yeeyongera kulanda nga luyiira ono ayongera kusensera busenseza alinga kansa tadda mabega kati ebitongole bya gavumenti bingi ebivuddeyo ne babiteekamu ensimbi ez'enjawulo nga bakozesa abantu ab'enjawulo okulaba nga basiiga ettuumi n'okulemesa mwami Kyagulanyi entambula ze n'okugezaako okusiba enjiri ye gy'atambuza okwetolola Uganda kaakati bano nga bagamba bwe banateekamu ensimbi mu Dr. Besigye bajja kusobola okubeera nga bamuzuukusa bamukomyeyo nga leader of opposition mu Uganda wadde nga abantu bamubuuka abantu bamuboola abantu bamuzira dda ebigenda mu maaso babimanyi oba alidde oba talidde oba yeediimye oba teyeediimye oba alwadde oba talwadde oba ali mu kkomera oba ali bweru bannayuganda bagamba ebyo twababuuka dda temukyatuwuddiisa omuntu omutuufu tumanyi ye mwami Kyagulanyi mwalabye Kanso Nalukoola olunaku olw'eggulo nga bamuyoola musajja wattu ng'alinga omubbi wa kasimu mwera Kanso Nalukoola ono mwalaba process mwe yagita okusunsula okwaliwo ku NUP n'enkola gye baakolamu ebintu n'okufuna candidate omutuufu kaakati ensi yonna yatya gati abasajja bano laba bakoze kino kaakati tuyinza kukkiriza abantu bano kwongera kgenda mu maaso era mwalabye Kanso Nalukoola ye candidate yekka eggulo eyakwatiddwa n'okulemesebwa okugezaako okumuwandiisa wadde nga omusajja yakoze ekisoboka kyonna okulaba nga anominatingibwa akasheko k'ebyokulonda wali ekawempe kati bino byonna bw'obigattagatta tosobola kubeera ng'olimu okumanya ekituufu kyennyini lwaki mwami Museveni atya mwami Kyagulanyi era ne international exposure mulaba mwami Kyagulanyi nti ebulaaya yonna amawanga gonna America Europe n'amalala bonna bamukkiririzaamu ekitali kuba Besigye n'abantu abalala bonna kati bamulwanyisa kifuba kansooke nkujje mu katambi kano ampuliriza ate nkomyewo n'emboozi y'omusajja ono ojja kwewuunya ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye
agambye emirimu gitabuse bizinensi kunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Gavumenti ya Nakyemalira yonna etya nnyo akabinja akagivuganya Kasakabira nkalina organization ekasinga. Okugeza bw'otunulya NUPN erina ekintu kyerina abakye batamanyi eri organize kuva we yatandikira. NUP ekibiina ky'ebyobufuzi ekikoze ebintu mu bbanga ettono nga byalemwa ebibiina ebyagisookawo. NUP erina ekitebe abamu kye baawakanira n'obuwakanira ate nga terina kimu ebadde na bibiri mu bbanga ettono lyebaddewo. NUP erina akabonero keeyambaza abawagizi baayo. Ovulo gy'oyinza n'osanga muntu akanika emmotoka. Ovulo gy'oyinza okusanga n'omuntu agaba amafuta. Ovulo gy'oyinza okusanga n'omuntu omusikawuto. Just ovulo si kyambalo kyamu, just ovulo. Ovulo nga wulira nti ovulo naye ng'eyaayo ya red. Naye ovulo eno ereetedde gavumenti ya Nakyemalira Museveni ogamba mbu nno kabonero kantiisatiisa nti bw'oyambala ovulo eyo ekulaba ng'omulabe, bw'oyambala ovulo eyo ekulaba ng'omutujju, bw'oyambala ovulo eyo mb'osiikiriza emirimu gy'abakuumaddembe mu nsi Uganda gye tuwangalira mba gye tuzaalibwamu. Wano nno wembuuliza gavumenti yaawa ng'etya abagivuganya nga balina akabonero akagya-identifyinga nti fe twambala red ne overall zaffe oba overall zaffe. Ate yonga erina ebyambalo kuba leero ndebeko ku butambi nga abakuba abantu babuliidinga ndabyo kuwamba abantu okugenda mu maaso mu ggwanga Honorable Nalukoola bamututte ne abalala bangi babatutte bakubye abantu amaaso bagajje bakubye abakyala bafubutuka omusaayi mugundi beeyita sibanyi bajjaati. Gavumenti yawange ekuuma abantu ng'esobola okugamba buno ekuuma emirembe mu bantu naye ng'ekabalinga face. Abasajja bembadde ndaba ku butambi nga bakuba abantu bawamba abantu bakwese face. Gavumenti oba omuntu wa bulijjo aneesiga atya gavumenti eyo nti nemuprotectinga ng'omuntu akutte ekitala oba akutte ekisi akwese face. Njagala ofumittirize muganda wange ng'otambula mu nsi oba ekibuga Kampala ky'ozaaliddwamu oba ky'owangalira oba ky'okoleramu emirimu ng'omuntu akutte emmundu abisse face. Kati atabisse face nga badde akakoofiira aka red n'abisse face nga akutte ekitala naye nga ne mu environment gy'alimu oba ekitundu kyazzeemu waliwo abayiwa omusaayi aba bali mu kuyiwa omusaayi boolabako nga n'enkwata gye babakwata naawe ogiraba yakiyeekera. Panda gaali bayingiza motoka kifuba. Oyinza gwali eyo okutuula n'ogamba mbu Uganda ntebenkefu. Oyinza erokkera ku makya n'ogamba mbu Kyagulanyi yanoonyeza bibye by'obufuzi. Osobola okungamba mbu Kyagulanyi tali ku mulamwa. Ebintu byagirako tebiri mu nsa. Ng'olabira ddala gavumenti erwanisa omuntu ayambadde akakoofiira aka red ne ovulo gye bagabiramu amafuta ezibeera mu bintu nga mu garage. Just ovulo. Naye ng'ate yo egamba nti ekuuma eddembe. Abantu bayo beebisa obukookolo ne wakuba essasi osobola kumulaba. Bambadde uniform nete kuliko linnya. Ayambadde uniform alina emmundu yeebise face kuli linnya nti n'olisomako ng'owa poliisi. Ani asinga obubi? Kitegeeza gwe bw'osirika ali eyo alaba vidiyo yange n'oza fe twogera nnyo gwe bw'osirika gumanyi gwe bawenyeddemu olwo gwe tujja kusigala twogera naye nga kyoyinza okukola tuyambako tuwa ettaffaali ne kusigala ng'oyogera kubeera bw'onooyogera ojja kufa ne bw'onoosirika ojja kufa naye ebigenda mu maaso obiraba nti okutta omwana ogenda ku ssomero. Omusajja ayinza okuwandagaza essasi nga yeebisse face erikwata omwana wo ku bodaboda nga tomulabe na face muyinza omu-identifyinga tudde bagamba bakuuma ddembe. 226 amaanyi g'okali mu ngalo zo. 226 okusalawo okuli mu ngalo zo. 226 okyalina chance okubeera ng'osalawo Uganda eno okukyuka. Kase ebigenda mu maaso mubirabako gwasigadde n'otuula n'olowooza twenonyeza byaffe gw'omanyi kase ebigenda mu maaso mubiraba. Leero yeebisse face enkeera agenda kukuba muntu wo ssasi nga tomutegetezo namu-identifyinga linnya na face. Ye Uganda gye tuli mbu beeyita bajjaati bakyate ba red top mbusimanyi baja babbereeti mukama abankuumire bw'osirika gw'omanyi. Nakugamba nti ogwange gwakubeera nga nkuwa bino byonna byolina okubeera ng'owulira era byonna okubeera ng'otegeera mu kaseera akatuufu
mu kifo ekituufu. Guno omukutu gwa nkyukakyuka gwokka gwe tulina mu ggwanga Uganda. Obanga olowooza toli muntu wa nkyukakyuka, obanga tuyagala nsi okubeera bulungi, nga gwe gw'omu kubanyigiriza bannansi, guno omukutu oba mukyamu. Ffe wano ampuliriza emboozi zaffe ze zigezaako okuzamba Bannayuganda essuubi n'okubawa ebigambo ebyo oba oliawo ebibayamba okutegeera ebigenda maaso mu nsi yaabwe, naddala ebyo ebinyigiriza omuntu wa wansi. Kaakati nno ebyali ku kitebe kya NUP mwenna mwabiraba, okumenya abasajja ne bayingira munda, okusalaasala enzigi zonna, okwasaayasa amadirisa n'okwonoona ebintu ebyasangibwamu byonna mwabiraba. Baateekayo zirikooders, baateekayo kamera ez'enjawulo okugezaako okwagala okulumika n'okuwuliriza ebigenda maaso mu NUP. Kyekiri kye nkugambye nti tewali opposition yenna yali yebadde mu ggwanga Uganda neetuuka ku buzibu nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi. Tewali offices wadde eza FDC zalumbibwanga, naye abasajja tebaazimenyako, abasajja tebaasomako ku kompyuta kubeera nga bazitwala. Bino byonna by'olaba abasajja tebaateekangayo zi kamera kubeera nga balingiza okumanya biki ebigenda maaso. Wabula kakati byonna bikoleddwa ku mulembe guno ogwa Kyagulanyi, nga kikulaga butereevu nnyo nti abasajja batiitize. Kati honorable ono gw'olaba avuddeyo n'ayasa ebyama n'ategeeza nti abasajja bano batandise dda propaganda ogezaako okulaga ensi nti Mwami Kyagulanyi ku offices zaabwe babadde balina military attires, babadde balina ebintu ebyenjawulo ebyefaananyiza ebyamagye oba ebyamagye byennyini. Kakino nga kikulaga nti bano baagala kukwatirako bantu n'okukwatirako omukulembeze waffe olw'ebyo bye bapulantinga. Jjukira nti omuntu yenna ne bw'oba w'amagye oba security operative okugezaako okuyingira mu maka g'omuntu oba ofisi y'omuntu n'ogimenya bumenyi nga taliiwo, kimenya tteeka. Era ky'ovola nga NUP yasalawo dda ne baga nti katugende mu mbuga z'amateeka bano tubagguleko buguzi misango. Ffe twali weetuli abakulembeze ku kibiina, tetulemesangako muntu n'omu yenna ayagadde kujja kwasa offices zaffe ne tumugaa nti tojja kuyingira. Tewali muntu n'omu gwe baakontaktinga kumugamba nti beerawo nga twaza ekitebe kyammwe. Ye kaakati Kulayigye nga bw'agamba nti abantu baaliwo, abakulu baaliwo nga twaza, lwaki baamenya enzigi ng'enzigi zonna zirina ebisumuluzo, era lwaki baazisala, lwaki baakozesa effujjo okutuuka wano obwenkaniddeawo? Ampuliriza. Alumbye ekitebe bagenda kugamba mbu NUP of course bakitandise dda ndebadde ne military attires nga bayitraininga. Kati bino byonna tewali mubaka wa parliament yali agambye Museveni nti ekizibu kyaffe kukyusa ssemateeka, kukyusa UPDF Act. Era naye tomuyita mujega is targeting members of National Unity Platform. Ekisooka agenda kuba framingako abasinga ebisango nti bayekera. Is there anything wrong with what members of parliament of the NRM did Mokokasia? Antikati nkugambye ani yakigamba Museveni nti ekizibu kya Uganda genda kutandika kutinkula constitution ku bizibu ebiriwo. So you should learn. Eno balumba kitebe kya NUP baplantinga obye baplantinga ena agamba bano batraininga bayekera ena akyusa ssemateeka. Who told Museveni that our biggest problem is to amend UPDF Act? If I may ask. Mbulireko kubanga of course ne bwoba head of state twalibadde tumusuubira nti ku bizibu ebiruma bannayuganda ebyo bya UPDF Act si bye bituluma kati. Currently ne kati nga boolaba naawe ababaka be ab'NRM bonna bali vulnerable, including Honorable Kakoza bagenda mu kalulu abatiisatiisa. This is not a parliament omubaka weeyimirirawo n'amubuuza nti kizibu ki kyolaba gwe, kubanga ye Museveni alowooza nti ebirowoozo bye bisinga ssemateeka. Supreme Court bw'eba esazeewo, it takes time, it's gradual, but why the rush? Obayise obakungakunga obatwala mu State House obapipirako eno olumba bitebe n'ababiriwo tobakkiriza kubeerawo okola buli fujja amagye gonna ogateeka mu kkuba eno amakubo ogazibira abantu mb'oyitewo gwe kumala masaawa n'amasaawa. Kati you should learn. That's a political question yeri mu ddiiro naye mwe mugitwala eri okugamba nti no nti ayisa ababaka be okubatikka emigugu gye. Agenda teba initiated by baka initiated by Mr. Museveni because of the panic they are having now. Era ensonga lwaki obalaba kati abayiseeri eno balumba kitebe kya NUP eno baleetawo ebiboozibozi mbu bano simanyi badde batraining abayekera ena ajerega balamuzi
mbwe eggwanga terifugibwa simanyi baloya na balamuzi kakati bw'oleeta ebiboozi ebyo bwe tubita biboozi bikulaga you are panicking era direction gye tulimu we are heading under anarchy ekyo kyolina okiraba gwe ng'owamawulire bwensubire bw'owulira bw'osoma bulungi communication ya Hamson Abua aga nti this time round baproposinga nti kakati ne byagenda e Masaka mwenna mwabitegeera era ebigambo bino eby'omusajja amayiddwa nga General Gaddafi kosa akireewo ne Smart okusimbibwa mu mbuga z'amateeka bana abasajja ne babagulako emisango ne batuuka n'okwateekako omusango wa aggravated robbery kigambo kya nnaku nnyo kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwewunyisa abagamba nti baawaaba omusango guno basinkana abantu bano ennaku esatu emabega ne bateeseganya ne bakkiriziganya emisango bagijjeyo wabula kigambibwa mbu okusinziira ku bantu bannamasaka ne balooya abamu abali mu musango guno mbu mpuuga ono yaddira abawaabi n'abayita emabega n'abagaa temujjaayo misango mundeke emisango egyo nze ngiteekemu ssente mbeere nga nze kennyininyini waakiri nze ngiddukanya abantu balina okubeera mu kkomera balina okubeera eyo kubanga mpuuga bino yabiteekamu obusungu olw'okubanga bamuggyako ekifo ekya loopu era ne bamuggyako ekifo kya deputy president mu Buganda ekya National Unity Platform kaakati ono olwamutema ebiwaawa ne bamutema entegateega z'amagulu n'ebiwaawa n'asalawo n'anyiiga jjukira nti ono yali yamala dde okubba ensimbi z'abannayuganda obukadde 5 ez'omuwa omusolo kati zino bwe zaamulakira ne bamugamba aveeyo yeetonde bwe yalemerera okuvayo okwetonda nga mu bigambo bye kennyini amaze n'okukakasa nti ensimbi nazirya kaakati ono yabifuula busungu era tumulabye enfunda nnyingi nnyo mpuuga ono ng'avaayo ku mikolo egy'enjawulo mumujjukira mu kuziika Segirinya bwe yajja n'akolakola Katemba n'afundikira nga Katemba yo gwe yakola afuloopinze era ng'abantu bamutebuse baamubuuka kaakati ono ate era kigambwa mbu yali emabega wa Luswa Luwemba Muhammad okumusindiikiza yesimbewo nga independent ave ku bya NUP kaakati muntu y'omu yayingidde mu basibe bano ba General Gaddafi omusajja amayiddwa nga Akireewo n'omusajja amayiddwa nga Smart dereva w'emmotoka za NUP okubasibira e Masaka n'okubagulako emisango egyotwaza mu kooti ensukkulumu kati bino byonna abiri mabega okugezaako okusabotaginga n'okutiisatiisa bannayuganda naddala abo abakkiriza mu pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu wabula abaana bagamba tetutidde bw'onookwata 3 tugenda kweyongera abantu 10 tubeere nga tuli ku pulezidenti oba oyagala oba tuyagala bw'onogyawo Akireewo omulala ajja kuddawo kama mbaya ni mbaya tusigale nga tugenda mu maaso wulira ebigambo bino mpuuga musajja mubi nnyo ddala kimaze okukakasibwa watali kubuusabuusa kwonna nti Honorable Mpuuga ne Abedi Bwanika be bali emabega okukwatibwa kwa Akireewo Kivumbi ne General Gaddafi polisi yaffe mbendo wano eri e Masaka esobodde okufuna abavubuka 3 abagambibwa nti bakolera mu kibiina ekya National Unity Platform okuli Akireewo Kivumbi Amugumya Gaddafi okukosa Wakabi Grace ate olubadde Smart bano bafuniddwa oluvannyuma lw'okuba nti bakwatiddwa mu Kampala ku misango gye bazza ennaku z'omwezi 18 kasooka izi bazizza gwakyate eriko emisango ejja aggravated robbery kuliko simple robbery kuliko ne malicious damage to property baani abali emabega waakyo kyentegeddeko ekitono mu particulars nti waliwo bannamawulire n'abantu abalala abamulugunya tibaatulugunyizibwa n'ebyabwe ne byononebwa emabegako tiwayisewo ebbanga teyajja emisango gye babataddeko kakati abantu abagamba nti baakubibwa kwe kuli munnamawulire ayitibwa Maguleti ng'amanyiddwa nnyo nga munywanyi era nfanfe wa Honorable Mpuuga era nga balya mu kimu ebyaddala nga bwe baali ku mukolo ogumu ekiwangala pulezidenti kwe yasisinkanira ne Honorable Mpuuga saako n'Abedi Bwanika abantu ne balemesa Abedi Bwanika okwogera Honorable Mpuuga ye teyatawaanira ddala yadde okukwata ku muzindaalo kubanga byali bibi nnyo ddala oba okyajjukira pulezidenti yali ndowooza w'amatiya Nsubuga birekeraawo era n'awa ne example nti birekeraawo yali munywanyi we ng'era amuyita 5 kakatiro munnamawulire abo olwavaayo beewera ne bakiteeka ku bakuumi ba pulezidenti nti baabakubye naye ng'abaana be tumanyi nti tebeenyigira mu kukola ffujjo tebeenyigira mu kikolwa kya bubbi bali smart bali organized tebakuba muntu yenna
wonna we babeera ku kintu kimu kyokka kyakukuuma pulezidenti waabwe na kufokasinga ku pulezidenti waabwe wokka we bateeka amaanyi era we bateeka nessa. Kakati bo bano bannamawulire baavaayo abaana bano oluvannyuma lwa Honorable Mpuuga n'Abedi Bwanika okuswala ennyo bayita mu bano ne bagamba nti bakole allegations bagambe nti nno bano bababbako ebintu byabwe. Kati nno boolekedde akaseera akazibu ddala, akaseera akakazigizigi ddala ak'okutukakasiza ddala n'okutuwa obujulizi obulagira ddala nti ebintu byabwe byabula. Abaana abo tubamanye bamanyiddwa bulungi nnyo, ana abanaku abakozesebwa obukozesebwa bakazi battu nabo bambi tebamanyi bye bakola. Maguleti olwaleero bw'omubuuza kyakola tayinza kukikuddamu nti naye asobola kuga nti Honorable Mpuuga ayagala nga mubasibe. Uganda yaffe ffe tuli bakimu era tuli bakkiriza nti ne bwe buli baddi bwe kataligirya eribiika essumba, bwe kataligirya wallahi yamu bwe eribiika essumba, era tuli bakwambala ngule bino tuli beteefuteefu n'ebisingawo okubiyitamu. Tetugenda kutya, tetugenda kutiiririra pulezidenti waffe wadde okutiiririra eggwanga lyaffe. Ekyo Honorable Mpuuga beera ng'okimanyi era tambula ng'okimanyi akaseera konna titugenda kwenganga ewatali kukangibwa.